Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our YouTube channel, Nalubale the Divine, wetusomera ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bujjajjaffe, obuwangwa bwaffe n'ebirala ebituzimba. So, olwaleero njagadde tutunulire ono ye agamba ndi wala Nalongo naye nga nazaala abalongo. Nsaba kumanya kati nga sisobola kutuuka ku bibbo byabwe, nsobola kubasaba ntya abaana bange. Wow. Nkimanyi eno embeera etuuka ku bantu bangi nga yazaala abalongo, ali wala, ebibbo yabireka Uganda, ali Dubai, yandagadde okusaba abalongo be. So abuuza asobola kikola atya. Kakati in scenarios nga waleka abalongo bo batereezezza bulungi, gwe nga Nalongo oba Ssaalongo ng'oli wala n'abalongo bo, oba oli wala na bino ebibbo naye ate oba toli wala n'abalongo. So what we normally do, Nalongo ofuuwa ku mabeere, ofuuwa ku mabeere eryerudda n'eryerudda, eryerudda n'eryerudda, nga bw'oyogera ky'oyagala abaana abo bakkolere. Ate eriye Ssaalongo akoowoola emirundi 9 nga asaba abaana abo bamukolere ekyo kyonna ky'aba ayagala bamukolere. Kale ekyo nkibawadde kikolo naddagala sobole okwerwanako, yonna gye muli abalongo basigale nga basobola okubayambako. Mu biseera nga eno inayo omuntu gw'osobola okutuma nti oba nkolera bw'oti, osobola baweereza ne bakolerayo ekijjulo mu mannya go ne bagabula abaana abo n'oba nga oba boostingamu ku maanyi. Kale akuume atakuumira mpeera, weewaawo.